simanyi nti n'asatu ganaawera kubanga bwe ndaba ebigenda so tulilayikira okubeera ne voter turnout ekyasinze okubeera entono mu byafaayo by'okulonda nze byemmanyi. Gavumenti atutte kulonda kwa local government ng'okukulu kubanga kwandibadde kuli kulina bakwadde public holiday nga bwe kyali okusooka so kyannaku nnyo nti ekyo kikoleddwa bwekyo. Nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much. Alaba Focus TV byonna byokola byamaanyi. Amawulire getulinawo nabagamba nti njabaga updates okusinziira ku ebyo byagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Subscribinga, sharinga, likinga, abagenda mu comment section ekyo kyemukola kyamaanyi nnyo kwa kitufuula ab'enkizo. Thank you so much. Amawulire getulina oba agatambula gega baganda baffe abali mu Kampala. Kampala wano mawulire agatambula gega akawulukubo bwa meya. Waliwo ne ba district local government oba local government LC5 Lord Councillors naye ekisinza okukwata ennyo bannakampala n'abantu bonna abaliraanyeewo ke kalulu akagenda mu maaso wakati wa Lord Mayor Erias Lukwago wamu ne competitor we omukulu Ronald bali mwezo nsubuga. Bangi bannayuganda bali interested mu kalulu kano era kagenda mu maaso wabula ababiri bano pressure zegezamu batta lwansonga ki nti abalonzi turn-up ebadde mbi nnyo. In fact Erias Lukwago agambye nti okusinziira ku bululu bwali bubaddewo agenda mu myaka nga 2 ng'ali mu bululu mu Kampala wano era nga mulonzi oba nga yeesimbyewo tafunangako turn-up y'abantu batono bwe bati. Era gamba nti ensonga ezimu ku ezo ziviirako abantu okujja nga batono. One, ekisookera ddala abantu basinga interest yaabwe nnene eri mu kalulu kasooka akobwa president. Secondly, agamba nti ekisinga ddala okuleeta abantu abangi mu kalulu kwe kubeera nti nno waliwo fairness mu bitongole biteekateeka akalulu. Bwe bibulawo abantu babeera biased naddala mu kali akalulu akasooka. So kino kyongera okuleeta ennamba y'abantu abatono ddala. Yasalonga Erias Lukwago avuddeyo neyennyamira nagamba ennamba ebadde ntono because bulijjo balenjinga 325 kwa 3 ku luno agambye n'emitwalo 15 okugiweza kigenda kuba kizibu. So bino nno Erias Lukwago bimu ku ebyo byayogedde naye ng'ate ne munne omukulu era naye Ssaalongo munne bali mwezi Nsubuga naye alina byayogedde. Kasooka tulabe Erias Lukwago biki byabadde agamba okusinziira ku turn-up entono ddala eyennyamiza mu Kampala wano. Olwaleero njagala okwogera kino nti bulijjo tulonda obwa president bwe businga okuleeta abantu. Of course mukimanyi bulungi nti akalulu kakwata ku president kaggwanga lyonna ate stakes ziba waggulu nnyo. Naye kana akalulu aka local government bulijjo baba wansi era okulonda kuba wansi. Fe wano batugamba tulina miliyoni emu ey'abalonzi. Bulijjo bwe tulonda wakiri emitwalo 3 nga 2 nga mu 2 kubwa Lord Mayor gironda nenfunako 2 mu kyekyo naye ku mulundi guno simanyi nti n'asatu ganaawera kubanga bwe ndaba ebigenda so tulilayikira okubeera ne voter turnout ekyasinze okubeera entono mu byafaayo by'okulonda nze byemmanyi waliwo ebyaliwo nga siriiwo naye nze byembadde mu byenneetabyemu ng'omulonzi ate era nga candidate kano kalaga nti ke kagenda okubeeramu abalonzi okubeera abawansi ennyo omuwendo ogwa wansi ennyo bugenda kukola record so aweepimiridde oba obuuma nabwo bukolebwako bantu naye buyambayambako katono maybe okendeezaako bukendeeza nga bona oteekawo kamera ewaka omubbi n'akalaba n'agamba oba bandaba n'atyatyamu naye kyemugaana kulumba oba buno alamu bwe tuteekako nagira ku mmotoka naye era bazibba nga irimu alamu. Mubiwulidde erya Ssaalongo Erias Lukwago era ng'agamba nti
mwenyamivu n'ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Tekituyinza kubuusa maaso nti mu kaseera kano kenyini akaleero bannannuupu oba abali mu kibiina ekivuganya abakulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu baali balangiridde ennaku 3 ez'akazigizigi. Ekyo nakyo kisobola okuleetera ennamba y'abantu okubeera abatono. Wabula ate Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ateeka omukutu ku mukutu gwe gwa Facebook ne X n'ategeeza n'agamba nti Bannayuganda mugende mulonde lwa nsonga nti okulonda kwammwe oba obutalonda aba gavumenti eriwo kyebeeyagala mmwe obutalonda bo basobola okuyisaawo ebyabwe. Naye mugende mulonde benga abantu bafuna obululu bwabwe naddala ku Lord Councillors, Lord Mayors n'ebifo ebiriraanyaawo oba ebifo bigenda olondebwa leero. Omukulu Balimwezo Nsubuga ono amanyikiddwa nnyo kubeera voko mugezi era alina ne trends zazaateekawo naddala mu bigambo ebyo ebitambula ku TikTok biki. Balimwezo Nsubuga ekyenjirizo kyalina nti abantu babadde akulembera ekisanja kimu ne yeeyongerayo. Gwaliko kati incumbent Lord Mayor Erias Lukwago abadde asaba kisanja kumpi kyakuna. So kitegeeza nti kino naye kiba kimuwa enkizo ye nga ye ajja okumusigukula oba okumugjawo. Wabula mu vidiyo eno Balimwezo Nsubuga agamba nti naye kimwenyamiza era kimweraliikiriza okulaba nti ennamba y'abantu ntono, era agamba nti ennamba y'abantu eno okuba etono evudde ku ebyo ebyava mu kalulu akawedde. Abantu bali biased, abantu bakoowu, abantu balaba nga abatajja kufuna kyebaagala, abantu balonda omuntu ate ne babuyiwa mulala, abantu bagenda okukuba akalulu bamala obudde bwabwe ne bava ku mirimu ate era ne bagaana okuweebwa omukisa kwe gwe babalonze. N'agamba nti abantu abagenda okulonda akalulu benyamivu n'ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ekirala n'agamba nti singa olunaku bwe luti lwali lufuulwa public holidays like any other elections ezibadde zikolebwa nga lwa kulonda, nakyo kyandibadde kibawa enkizo. Naye benyamivu olwekyo ekiba kigenda mu maaso. Naye agambye nti n'abagenda abatono okujja okulonda akalulu bagenda kawaye. Katulabe sitole eya Balimwezo Nsubuga ali ku kadi ya Nuupu, then nkomewo nkwe comparison y'abana ababiri. Kikyensuubira nze nga adde, kikyensuubira mu abo ababiri, buli omu maanyi ge gayoddawa, obunafu buli luddawa. Tuva ku Focus TV. Leero njagala okwebaza Katonda nti mbakusuula akalulu kange, mbakasuulayo era nze ne mukyala wange agenda okubeera mayoress w'ekibuga. Nebaza Katonda nti bannakampala bagenda kufuna Lord Mayor ow'ebikolwa, Lord Mayor atasusola, Lord Mayor omukozi, Lord Mayor asaanidde kubeera mu kibuga. Lord Mayor ayina obusobozi bwonna obwogerwako obwetagisibwa bannakampala, era akalulu bakasuulayo olunaku olwaleero. Abalonzi batono nnyo tekikose buwanguzi bwo. Kikosa nti abalonzi batono naye tekijja kukosa kubanga abo batono era bagenda kulonda nze. Era njagala okutegeeza bannakampala nti ekyo kivudde ku nsonga nti gavumenti etutte kulonda kwa local government ng'okukulu, kubanga kwandibadde kulina bakwadde public holiday nga bwe kyali okusooka. So kyannaku nnyo nti ekyo kikoleddwa bwe kityo. Olabyeko akakiiko k'ebyokulonda kaga nti okulonda kwa byuma mu districts ezimu ebyuma bikoze, naye no mu Kampala ebyuma tulabye tebikoze. Ekyo kya affectinga kityo obululu bwammwe era kikyo kirowoozaako. Kyannaku nnyo nti gavumenti yasaasaanya ensimbi nnyingi nnyo mu kugula ebyuma, tekinologi gwe twali tulowooza nti oba oluusa n'atwanguyiriza n'ajjawo n'embeera y'okubbira akalulu. Ekyo tebasobodde kikola, era ndabye wano ng'abantu balonda emirundi egiwera, kubanga n'abamu batambuza abalonzi ne balondera mu mannya amalala. Naye ekyuma kyandibadde kisobola okugonjoola ensonga eyo. Era ntegedde
tinaba baguze guns bajja wenondera batataganye guns ova mu Kampala wataliwo balondera kyannaku ne tujja bakwata obadde ballot staffing mu bitundu ebimu. Yes, ballot staffing siyo yokka naye naddala mu bitundu nga Nagulu bapritikinze ekyo ne tukitegeera era njagala okuwoninga abo nti bajja kukwatibwa tugenda bateekayo. Waliwo abaguze bagunzi nga tebavudde na wano si balozi ba wano bazze kutaataganya kulonda mu kitundu mwenkolaki mwembeera. Wakyaliwo issues ya DR forms muzikwasaganya mutyo kakasa nti issue ya DR forms tugezezaako nnyo okulaba nti tuteekawo abantu baffe abasobola okukuuma akalulu kano ne bakaggusa newankubadde ebitundu ebisinga era beeyamye okugula DR forms ezo kyanaku. Obiwulidde ebigambo by'abana ababiri nagambye bali mu lwesi mulimu abantu bangi layinapo erimu abantu nga 12 almost abali ku bwa Lord Mayor abavuganya naye enkizo eri ku bana ababiri amaanyi galuddawa ku njuyi zonna kasoke ne Elias Lukwago. Elias Lukwago abadde mu Kampala for over 15 years nga ye Lord Mayor. Elias Lukwago abadde mu Kampala nga musajja musiraamu. Tugize tugane tuyinza tetukikulembeza nnyo tetukikuliriza nnyo ekyeddiini kuba mulimu abalondeddwa abatali mu ddiini ya Isiraamu nga bali ku bifo ebyenjawulo naye obusiraamu mu Kampala wano bubadde bwa nkizo okufa kweri Seya Nasantege Sebaggala abo okufa kweyo lineage obusiraamu bwa nkizo e Kampala wano. Otunulira omwana MP wa Kampala Shamim Malende, otunulira Kampala Central ebaddemu Nsereko Muhammad. Kati Kampala ali defined n'obusiraamu so ekimuwa enkizo. Thirdly, incumbent yenna azze okuddamu okuvuganya abana enkizo nti abana bingi byabamanyi mu kitundu abana bingi engeri gye bazannyamu empiki ababimanyi so kimuwa that added advantage okubeera nga ajja mu race ng'ajja mu kalulu kano nga ye incumbent kitegeeza abaddewoko buli kasonda akamanyi guno omutala abaagumanyi tasobola kubula so kimuwa enkizo omukulu Elias Lukwago. Then ekyokuna ekifuula Elias Lukwago okuba ow'enkizo mu kaseera bwe kati tujjukire tugaane nti Kampala badde opposition ebbanga lyonna era bayinza okukola nga compensation okubeera nga bajjukira ekibiina kya PPF ekyali ekyFDC. Bannakampala bayinza okusaba ne bagamba tuwadde nnyo ebibiina biri bagabanye nono katwaleki katumuzzeeyo so nga ate ekyennyamizo ekyennaku ku sayidi eyo Elias Lukwago nti mu kaseera kano ketulimu banne bye yajja nabo mu kuvuganya ebifo ebyenjawulo bagenda babeeresa lweyo. Bannayuganda bagamba omuntu asuse emyaka 15 aveeyo abala bajje. Elias Lukwago aluddewoko era bw'otunula Basemujju Nganda beringa bye yajja nabo Muwanga Kivumbi ba Paulson Lutamaguzi bani Betty Namboze yowedde omukisa yakomyewo ne bw'otunulira akakirinki ako Basewu Ngonzaga abantu bagenda babakola ki babasenda babajja so kitegeeza nti Elias Lukwago kiyinza omukuba mu ngeri mu bendala strength oba amaanyi ga balimu ezo galiwa. Ronald Nsubuga balimu ezo. 1 consistency abadde kyabadde yonna ngajja yesimbawo ekisanja kimu ne bamuwa n'asavinga n'agenda. Secondly, service delivery. Tukize tugane okuva eri gye yava kuwa meya kubwa MP bwaliko kati bagenda maliriza obwa Kawempe East obwa Nakawa East azza savinga era abantu babelivinga nti service delivery mulungi kwana yajja akyogera agamba nti Kampala agisobola
okusinzira ku profession ye, okusinzira ku bumanyi bwe n'obukugu bwe. So kimuwa enkizo nti abadde nga gy'akikola all the way back history asobola omweyimirira. Thirdly, ali mu party e Kampala wano erina okuba nga erina obuwagizi. Tukize tugaane nti newankubadde ababiri tewabeereddwa kadi mu Kampala wano nga tugeze nga Esigiru Bongoya teyaweereddwa kifo ekyo n'ebyabaddewo ensi yonna esobola obitegeera, naye Balumezi Nsubuga okugira mu Nuupu kimuwa enkizo nsonga abantu basobola okubeera bayinza protesting ne bagamba kati katumuweese kibuli ekijja kijje ne bakamuwanga kangi, so nayo advantage. Then ekirala Balumezi Nsubuga amaanyi ge gali kubeera nti ali committed ku services zakola mu kaseera bwe kati bwe babeereddewo omuyaga gwa kasasiro okutta abantu ekiteezi. Kampala n'emala ebbanga nga terina weetwala kasasiro. Balumezi Nsubuga y'omu ku abatono abavaayo ne bawa ebimotoka bya kasasiro mu ngeri yonna gy'oyinza okiyitako mbagamba motoka naye y'omu ku abavaayo nga tanaba nakufuna kifo ekyo kya Kampala n'abawa emmotoka ezijoola kasasiro mu bitundu wonna. Kitegeeza kimuwa enkizo ogamba nti abantu beetaaga service oleka ono n'ogenda kwani. So ekyo nakyo kisobola okuwa Balumezi Nsubuga sawa zino mu kaseera ke tulimu awokusalawo ani yaani. Katulindirire olunaku lujja kuba lwa leero, tugenda kutuuka mu lunaku lw'enkya ate singa tutegedde amaanyi, tutegedde omuwanguzi, tutegedde ani atwala Kampala 2025, so 2026, 2031. Nze Ade Wilberforce Kimuyanja nkujjukiza baganda bange aba Focus Farms and Chicken Supply bakugamba nti beekwate bakuyigirize okulunda akakoko akato aka broiler okuva ku day 1 mpaka ku weeks 6. Enkoko yaabwe beera ne kilo 3 ku weeks 6. Bagezeeko babenga bakuyambako okuyiga okulunda enkoko n'ofunamuko n'omwaka guno wegendera okugwako nga naawe wenyumiriza mu bulunzi. Bannaffe aba Focus Event Services bakugamba nti beeyune babenga bakuwa services zino wamanga bakuwira ebifaananyi, bakuwa photography, videography, bakuwa decoration, bakuwa entertainment, bakuwa cakes, bakuwa juice, bawe omukolo gwo bakuwe services zino obenga tutambula. Oba wagidde Focus TV oba wagidde Focus platforms tubenga tutambulira wamu ffenna. Thank you so much baddala ba Focus TV. Video eno gimpeere like, video eno gimpeere share, video eno gimpeere comment, video eno subscribing ko at least channel ya Focus TV tubenga tutambula mu bitundu ebyenjawulo, tubenga tukuwa amawulire ag'enjawulo. For now, bye bye. Ku subscribing ku Focus TV yani bingi